Bannayuganda mwasuze mutya baganda bange bannyinaze? Nakazuukuka naye mbadde mu kirooto, ntumiddwa obubaka. Ntumiddwa obubaka muto wange oyo gwe mulaba wansi awo gwe mbateereddewo, era ntaddewo ebifaananyi ebyo bibiri kubanga mu bubaka abadde specific n'aŋŋamba njagala onteerewo ekifaananyi kyange nga bwe kyalabika olunaku lwe nafa. Kale mbadde sobola kumujeemera ne nteekawo n'ekifaananyi kye ekyo kye mulaba ng'ali mu ttaayi. Ekifaananyi ekyo baakimukuba yali ateeseteese okwesimbawo nga Chairman Wells1. Abatamumanyi, oyo gwe bayita Kawuma Yasin. Kawuma Yasin yattibwa mu Arua. Abatamumanyi, gwali gwa 8 mu 2018. Abadde ntera omulootako naye olwaleero yazze ne tunyumiza ddala, tunyumiza okumala akabanga. Kawuma Yasin alina byantumye mbategeeze bannayuganda. Ekisookera ddala, Kawuma Yasin antumye okubayozaayoza olw'okuwangula akalulu k'e Kawempe, kubanga agambye nti eyo ye constituency eyiye mwe yali ava Kawempe North. N'olwekyo musanyufu nti NUP yawangudde Kawempe North mu bubaka obusooka. Obubaka obwokubiri, Kawuma Yasin aŋŋambye nti musanyufu nnyo nnyo nnyo. Aŋŋambye musanyufu nnyo 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 olw'ensonga nti ensonga ezamuttisa abantu be yali nabo temuzivangako. N'antuma obubaka buno specifically eri Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kawuma Yasin aŋŋambye nti musanyufu nnyo 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 kubanga ensonga ze yaliko, ensonga ze yali alwanirira paka leero okyaziriko era okyazitwala mu maaso. Ekyo kimuleetera okulowooza era n'okubeera omusanyufu nti teyafiira bwereere. Era nkubye n'agamba nti engule eneetera okwambalwa. Okusookera ddala ŋŋambye ndi Mwami Kyagulanyi weebale kuyiya oluyimba olwo tuliyambala engule. N'agamba naye kaakati engule eneetera okwambalwa. Omanyi ngenda mbijjukira mpola mpola. Kawuma aŋŋambye musanyufu olwa omwami omuzungu, omwami omuzungu oba ye Dr. Nico ndowooza. N'agamba omwami omuzungu oyo yeebale kusaasaanya njiri ey'abanyigirizibwa. N'agamba bw'obanga abantu bateramu obubaka n'oyo omwami omuzungu oyo yeebale. Ekirala, Kawuma agambye nti bafuna obudde bo bafoot soldiers abattibwa, nti bafuna obudde ne batuula ne bateesa ku ngeri gye balwana.
era ngambye nti omulundi ogwasembyeyo batuddeko ne mwami Segirinya basobodde omufuna ne batuulako naye era ne baŋŋambye nti ne Segirinya musanyufu kwebyo byagenze mu maaso mu Kawempe North okubeera nti NUP yazzeemu newangula Kawempe North. Naŋŋamba nti asaasira nnyo era alumirirwa nnyo abaana abali mu makomera, naŋŋamba naye babeere bagumu kubanga engule eneetera okwambalwa. Aŋŋambye asaasira nnyo abalwadde, aŋŋambye asaasidde nnyo abalwadde abali ku bitanda ng'omukyala Malende, n'agamba akusaasidde mukyala Malende. Era agambye musanyufu olw'aba foot soldiers abali ku ground mu Uganda n'abali ku mutimbagano, ba foot soldiers abali ku mutimbagano abalwanira mu kamera, tabalondobyeyo mannya, agambye ba foot soldier abali ku mutimbagano abalwanira mu kamera. Musanyufu ku lwebyo. So okusingira ddala ekirala mwami Ssenyonyi mwami Ssenyonyi Ssebo Kawuma akutumiddeko, Kawuma Yasini akutumiddeko, agamba weebale omulimu, weebale omulimu gwokola era musanyufu ku lwekyo. Ekirala atumiddeko nnyo mwami Zaake, mwami Zaake Ssebo Kawuma Yasini akutumidde, agambye weebale kulwana. Agambye Zaake olunaku lumu twatunula nga tulaba naatera okutwegattako naye baaba mundabire yeebale kulwana. Ssebo Zaake Kawuma akutumidde, Kawuma akutumidde. Basically ndowooza byebyo. Asembeyo nti bannayuganda mubeere bagumu, mwongere okulwana. Naga nti engule eneetera okwambalwa, ekyakiddiŋŋanya ennyo. N'agamba nti engule eneetera okwambalwa. Obwo nno bwe bubaka bwe bantumye obbawa, era kansuubire nange mbawa.